Reds TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Reds TV nate olunaku olwaleero tutandise n'ensonga eya leader of opposition Honorable George Ssenyonyi ku nsonga z'abasibe ebigambo bino yabyogedde olunaku lwajjo ennaku z'omwezi 12 mwezi gwa musanvu guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2024 waliwo ebigambo ebibadde byogerwa omukulu Mathias Mpuuga bwe yali ku press conference mwamuwulira yayogerako ku nsonga z'aba political prisoners ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Ekintu kino ne kizuuka nga kirabika baagala kukikozesa ng'akatego okunafuya okukakkanya n'okutaataaganya enteekateeka z'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Jjukira abasibe bano okuliba Olivia Lutaya n'abalala bonna abaasibwa mu mwaka gwa 2022 abamu 2021 olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wetwogerera tebannateebwa tebannasalirwa misango emyaka egyo gyonna egyekulungudde. Kakati omukulu Mathias Mpuuga bwe yali ayogera yagenda n'atandika okwekwenya ku bintu ebimu oba oliawo bye yandibadde yalwanako edda oba oliawo bye yandibadde yayogerako edda wabula ng'alinga ayagala okwerimbika mu ebyo alowoozesa abantu nti kati yayimiriddewo okubeera nga akwasaganya ensonga ezo. Njagala okujjukiza bwe yali ayogera yategeeza nti ye mwetegefu okubeera ng'ayengejinga n'abasajja abali mu buyinza babeere nga bateeseganya okulaba abaana bano babatadde batya naye ng'abaana bano nkugambye abamu bakwatibwa 2020 waliwo n'abakwatibwa 2019 kati abantu nga beebuuza ddala omuntu yakwatibwa 2019 omuntu yakwatibwa 2020 bwekubanga kuteesa lwaki otandise leero oluvannyuma lw'ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nga kiggobye. Abantu bangi babadde n'ebibuuzo ebyefaananyiriza bwe bityo. Bano nga bagamba leader of opposition aliko Honorable George Ssenyonyi nti oba oliawo takoze kimala kubeera nga ate abaana bano babeera nga bateebwa wabula ng'abantu abasinga bamusindiikiriza mu ky'okubeera nga ateesa n'abasajja abali mu buyinza. Honorable George Ssenyonyi olunaku olwajjo yabadde ayogerako ne bannamawulire mu nsonga ez'enjawulo era n'akoonako ku nsonga eno. Njagala owuliza akatambi kano ate nga bwakannyonnyola obulungi ennyo nzije tubeere nga tweyongerayo. For example, I did lead members of parliament who went and visited these people, those that are in jail. And they were very excited and saying, we have never seen members of parliament come to visit us. We normally hear them talk about us on TV and radio for political mileage, but at least you people have come to interact with us. That had not happened. We didn't stop at that. We followed up in court, and we even stood surety for them when court was saying their parents, their wives and so on, did not qualify as substantial sureties. So we said, okay, as members of parliament, we'll stand surety for them. Of course, eventually they bungled that up, and we are still following up. You saw on the floor when government was pretending and saying through Baram that, you see, we don't know these people, we want to follow up and so on. And that's why I said he was just being excited, because the executive has got all the information and all these issues that we have been pressing them against. But I said, no problem. Let me retable that list. And I retabled it. And I said, no one should have any excuse, whether it be a minister, whether it be the Prime Minister who told us Chibarama was arrested and is in the hands of the state and so on, for them to feign memory loss and say they have forgotten. We retabled. I retabled those lists and said we still want action. And we said, even as a follow-up in Parliament, we'll use all avenues. For example, we filed another matter for the missing persons, saying court should press the state to produce these people, to account for these people. That's the matter that is in court. We are following up with the families of these people whose loved ones are missing. We are waiting to see what comes out of court, because the state is responsible for all Ugandans. And so the state should be accountable for all Ugandans. After all, there is overwhelming evidence that these ones were abducted and so on. Yes, webale kubanga okyaliko ndooza ebigambo bikuwulikidde bulungi nnyo. Honorable George Ssenyonyi nga nnyonnyola mu bigambo ebyo. George Ssenyonyi adde ategeeza nti abantu bano tebalina musango. Singa baali balina omusango okuva mu mwaka gwa 2020, 2019, 2021 bandibadde bavunaanibwa dda. Wabula tebannavunaanibwa lw'ensonga tebalina musango. Era na bano batyo bata lw'ensonga bakimanyi kigenda kuba kibalabisiza nti mwasiba abantu
nga tebalina musango. So zezimu ku nsonga lwaki bakyakuumiddwa mu makomera ag'enjawulo. Ate n'ensonga endala lwaki bayinza okuba nga tebaagala kubata nti bakakozese ng'akanyeebwa. Kati mu budde nga buno okuwa Mathias Mpuuga relevance mu bannayuganda abalowooze senti w'amaanyi kirina kuba nti balina kumuleka n'aba nga yavuga ekintu ekyo. Singa akivuga ne babata, ensi ejja kulowooza nti Mathias Mpuuga yagezezzaako okubeera nga bano babata. Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.